Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Abooluganda mwalamusiza ku Mukama waffe Yesu Kristo, nze Wandera Noah, omusinza wa Najja Nankumbi. Ekigambo kya leero kigenda kuva mu Timoseewo ekyokubiri essula 2 olunyolo 15 lugamba nti fuba okweraga ng'osiimibwa Katonda, omukozi atakwatibwa nsonyi, ayisa wakati ekigambo eky'amazima. Ensi eno gye tuli mu biseera bino ejjudde obulimba bungi, era n'abantu baagala nnyo okuwuliriza eby'obulimba okusinga amazima. Era guno omulembe gwe tulimu, amazima omuntu wamubuulira amazima aba tagaagala. Naye ffe ng'abaweereza ba Yesu Kristo tulina okutambulira ku mulamwa ogw'amazima era nga tukozesa ekigambo kye, kuba ekigambo kye ge mazima. N'olwekyo bwe tuba nga tuli baweereza ba Yesu Kristo tutambulire nnyo ku mazima. N'obubaka obwo abaagalwa mbagaliza olunaku olulungi, Mukama abe omukisa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Mukwano gwange kansubira ensula yo ebadde nnungi, Mukama akukuumye emirembe awamu ne famire. Bwe mubaamu omukosefu, Mukama amunyige, ffenna atugumize wamu. Nkakasa ng'ekisa kye kibadde wamu naffe, ekyo kye tukkiriza kuba bukedde nga tuli balamu. Ate gwe bw'oba wafiiriddwa mukwano gwange, ekisa kya Katonda kakikugumye era kikusibe onywere, kubanga ebyo bye biriwo mu nsi y'abalamu, naye Katonda afaayo ate nsaba afuuke ekiddukiro kyo wakati mu kusoberwa. Enkya ya leero nyongera okwanirizaako ku 3 ABN mu programu yaffe ensulo ey'enkya. N'olwekyo Katonda waffe atubeere nga tuli mu programu eno, ebyokuyiga bino bibeeko kye bikuzimba kubanga bye bitandika olunaku lwaffe. Era nze mmanyi bw'otandika n'ebyokuyiga bino olunaku lukutambulira bulungi. Nsaba Katonda waffe abeere naffe, katusabe nga tuyingira mu kyokuyiga kyaffe eky'enkya ya leero. Katonda waffe nate tukomyewo, kkiriza okwongera okwogera gye tuli. Ekisa kyo n'okwagala kwa Mukama kabyongere okutubeera, oyogere gye tuli Mukama, naffe tufuuke ekyo ky'oyagala ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Enkya ya leero mwagalwa, mu nsulo y'enkya tugenda okuyiga ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti olutalo lw'otayinza kuwangula. Okimanyi nti waliyo olutalo lwogendako ate nno buli agenda okulwana agenda amanyi ye muwanguzi. Kituufu abantu bagenda nga bawaga, balina oluusi ne slogan ebazzaamu amaanyi, eno babakuba bamanyi be bawangula, babakuba bamanyi bawangula, eno abuuka mirambo gya banne naye nga naye omutima gumugamba yagenda okuba omuwanguzi. Naye ku luno ekyokuyiga kitugamba waliwo olutalo lw'otayinza kuwangula. Lutalo ki olwo? Olutalo luno si lulala. Atusome mu kyawandiikibwa kyaffe olunyi lwaffe olw'okujjukira luli mu Baluumi essula y'omunaana olunyiriri lwa 7.
Baluumi essula 8 olunyiriri lwa 7 lugamba nti kubanga okulowooza kw'omubiri bwe bulabe eri Katonda, kubanga tekufugibwa mateeka ga Katonda, kubanga n'okuyinza tegakuyinza. Bannange, olutalo lwe sisobola kuwangula, olutalo lwe siyinza kuwangula nga nze omuntu, lutalo lulimu eby'omubiri ate n'eby'omwoyo. Lulimu nze omuntu ne sayidi endala ey'ekyo Katonda kyali ne kyayagala. Omuwandiisi waffe ekyokuyiga kino bwe yabadde atandika ekyokuyiga yatugambye nti waliwo empewo enkyafu efuuse ekizibu mu nsi nnyingi eziwerako, era n'atutegeeza nti mu mwaka gwa 2019 abantu abawerera ddala akakadde 1,600,000 be bantu ababadde bafa mu buyindi, naye ng'ekazaala bulwa ava ku mpewo nkyafu. Gwe okimanyi ti naawe ewuwo waliwo abantu abamu nga wuwo obeera obulwadde obwo obubasumbuwa buvudde kubanga ennyumba teyingiza mpewo. Munnange esooka obireke biri bye tubaddeko, naye esooka ofeeyo ku nnyumba yo. Amadirisa gaggulwa bbanga ki? Waliwo omuntu omu yagenda n'atwanirizaako mu nnyumba eyiye bambi ng'atwaniriza bulungi n'essanyu lingi, naye maama olwaggulawo okuyingira bannange ng'owulira tosobola kumalamu yadde eddakiika 5 ng'ekiweewo kiri muli, ekiweewo ekibi kiziyidde kikutte mu nnyumba. Gundi faayo nnyo ku makaago, ekyo kyoyita makaago ekyo oba kalumu kali kamu, ekyo ge makaago weewo woobeera. Faayo okulaba ng'okakasa ennyumba yebeeramu empewo ennamu, kubanga empewo ennamu eyina kinene kyekola ku bulamu bw'omuntu. Empewo ennamu eyamba obwongo okukola, empewo ennamu eyamba stress okukendeera, empewo ennamu ekola bingi. Njagadde kukiyisaawo ku lw'ebyobulamu nti bane tufeeyo empewo eyingireko mu nnyumba zaffe. Sigaanye abamu mujja kugamba nti ate tusibawo, simanyi ababbi, kituufu osibawo emisana, naye kati fuba okulaba ng'obwokomawo akawungeezi waakiri ofunayo tayimu n'oggulawokko empewo n'eyingirako. You need that air. Eyina kyekola kubanga ekiweewo ekibi bwe kibeeramu kyongera kukulwaza. N'abantu bangi bwe kityo babadde balwadde era n'abalala bafa. Mu buyindi eyo yennyini abaana nga bafa, omwana omu ng'afa every after 5 minutes. Buli dakiika 5 eziyita ng'omwana waliwo omwana afa. Naye ng'ekimutta kimpewo mbi, abaana abawere. Kitegeeza waliwo olutalo. Awo nga bakiriko ekizibu ekiri naye nga tebalina kyakikolera. N'olwekyo abanoonyereza ne bagamba nti engeri yokka gye bayinza okulwanyisa empewo enkyafu etawaanya eggwanga lyabwe bayina kutandikira mu maka, kubanga amaka buli lwe gabeeramu nga gaziyidde kitegeeza kikwata, lulinga lumbe lukwata. Ewange bwe waziyira ew'omulala waziyira, n'ew'omulala nga waziyira. Kati empewo enkyafu n'egenda ng'eyingira mu buli maka okukkakana ng'ebunye ekibuga n'ekyalo. Kyebava bagamba nti engeri yokka ey'okulwanyisaamu empewo enkyafu kwe kugenda tukebere amayumba, bwe kiba kitegeeza kumogola mayumba g'abantu, kugatemako nzigi, kutemako madirisa, bakikole naye bakakase ng'amaka gennyini gayina emikutu egiyingiza empewo ki ennungi. Era lwe lutalo lwe baliko. Naye ne mu luno olutalo lwe tulimu lwe tugambye lwe tutasobola kuwangula. Lwaki tulukozesezza ku kigambo ky'empewo? Empewo bw'oba ogitunuulidde kyandibadde ekintu ekyanga omuntu kyatandirowoozezzaako nti kiyinza okuvaako obuzibu. Naye kintu kiri awo kyakimpowooze naye nga kitta. Nabwe kityo olutalo lwaffe olw'okukkiriza bwe lutyo bwe luli. Lulabika ng'olutali lw'amaanyi. Kubanga fizikale tetulaba bantu bwe bafa olw'obutakkiriza, olw'obutabeera bakkiriza mu bulamu bwabwe. Naye ng'ate bafa mpola mpola. Olutalo weeruli, naye engeri yokka ey'okukirwanyisa, engeri yokka ey'okutambulamu n'okuwangula mu lutalo luno
kwe kutandikira ku nsibuko y'ekizibu. Ekizibu kyaffe mu bulamu bwaffe obw'ekikristaayo, mu lutalo luno lw'ebyomwoyo lwe tulimu, luli ku birowoozo ebirwadde. Bannyabo, naawe sebampuliriza, ekizibu kye tulina bye birowoozo by'abakkiriza, bye birowoozo by'abantu, naye ng'ebirowoozo birwadde. Ebirowoozo byetugga, awo webiri tebirowooza kutaggululwa. Ebirowoozo by'omuntu bwe biba nga bisibiddwa, ebirowoozo by'omuntu bwe biba nga tebizimbiddwa, nga tebikkiriza kuyingizaamu bwa Katonda, olutalo olwo emikisa 99 if not 10 olutalo olwo lugenda kuwangula. Endowooza zaffe mu buzaaliranwa bwaffe zibikkiddwako ekibi, kubanga twazaalibwa mu kibi. Bwe kityo ekibi ne kituuka ku bwongo bwaffe n'endowooza zaffe n'ebikolwa byaffe ne biba nga bijjuddemu kibi kyereere. N'olw'ensonga eyo, bwe tuba nga tuli baakuzza bujja, tutereeze ebirowoozo byaffe, tutandulule ebigere okutambula ng'Abakristaayo abanaawangula, tuteekwa okuzza obujja endowooza yaffe nga tuyingizaamu obwa Katonda. Kinkakatako nze okussa ebbali okulowoolereza ebyensi, ntandika okulowooleza ebya Katonda. Kubanga obuzaaliranwa bwaffe ffe tulowooza bitunyumira, tulowooza bye tufunamu, naye obuzaaliranwa bwa Katonda bugamba si ggwe ky'ofunamu naye Katonda ky'afunamu. Ekyo singa kinaayingira mu bwongo bwaffe, then tujja kusobola okuwangula. Kino tukituukako tutya? Olw'okubanga obuzaaliranwa bwaffe bwa mubiri, ate omubiri kyekibi. Pawulo kyava agambye wali mu lunyiriri olw'omusanvu mu ssuula ey'omunaana nti kubanga okulowooza kw'omubiri bwe bulabe eri Katonda. Okulowooza kw'omubiri kwe kuliwa? Okulowooza kw'omubiri tulowooza kufunamu byamangu. Okulowooza kw'omubiri ebyange bye bisooka, ebyabalala bijja luvannyuma. Okulowooza kw'omubiri tunoonya we tufuniramu. Okulowooza kw'omubiri kwegomba kuba bino bya atisse talengeza. Omusajja mufumbo naye n'agamba nti nno munange n'atisse kasita abanga alina amaanyi ge, asobola okukwata liita 10 n'eno n'akwata liita 10 ku mutwe n'ateekako liita 2 mbu kasita balansi ng'ebidomola byonna ne bitagwa. Kati kyava agenda eno n'awasa omukazi, n'amala n'agenda n'awalula omulala, n'amala n'ayiiyaayo omulala, n'afunayo ne kaliita 5. N'agamba nze kasita mbibalansinga, n'atissa akola ki? Alengeza. Eyo endowooza y'omubiri. Muli alaba omubiri gwe gumugamba okuba n'omukazi omu tekimala, omusajja owaddala ateekwa okuba omusajja tebamubalira nzaalo, byakoze bitya. Ne tuddamu eyo endowooza ya mubiri, naye agambye nti endowooza y'omubiri bulabe eri Katonda. Kitegeeza tetusobola kuyimirirawo ne tutambula bulamu bwa Kikristaayo ng'endowooza yaffe ejjuddemu endowooza ey'omubiri. Tulowooza kufuna bya bugagga, tunoonya byapa, tunoonya biki, tunoonya mmotoka ziriko, tunoonya byonna. Naye atugambye endowooza y'omubiri, era mwana atugenda obbibala okubigattagatta ng'ebyomubiri biri wano, bw'oleeta eby'omwoyo mukubagana buki? Bukubaganya. Kale kyava tugamba nti kyansonga tulowooze, naye bwe tuba baakuzza bujja birowoozo byaffe, twetaaga okukkiriza obunafu bwaffe ne tulyoka tukkiriza amaanyi g'eggulu gakole ekyenjawulo ku bulamu bwaffe. Nze kinneetaagisa okutegeera obunafu bwange we buli obw'omubiri nti kiki kye mbadde ndaba nga kya muwendo. Mbadde njagala nnyo kino, sente nzaagala, ne ntandika n'okuziyiiya, ne nkyusa ne figures, ne nkola bwe nti wano ne kitegeeza nina okumanya nti awo omubiri gwe guntuma.
bwe guba gwe guntuma ngenda kukola ntya ne tulyoka tuleka Katonda ne tumwegayirira atuuke ku bwetaavu bwaffe obw'omubiri ye ne gafuuka amaanyi gaffe tulyoke tuwangule. Kakati waliwo omukyalo omu bwe nabadde njiga wano nange ne wannyumira. Omukyalo omu yatunyumiza muweereza wa Katonda, yagenda nga bamuyise okuweereza awantu awamu, n'agenda nga yalabye akagoye mu dduuka eddungi n'akagula. Ate yatugamba yakagula ssente nnyingi, naye ng'alina obukakafu nti akagoye kali kamutuuka, ate nga kajja kwegamba nga keeko ku mukolo gwagenda okwogerako n'okuweererezaako. Omukyala ng'agenda na lugoye lwe ng'atuuka ku kkanisa, atuuka mu kisenge wakyusiza wayambalira, ne bamwaniriza bulungi n'abagamba nze nnina olugoye lwange. N'alugjayo n'aluteeka ku mubiri. Ateeka olugoye ku mubiri nno, olugoye nga lwali lumutuuse, olugoye nga terumutuuka. Nagamba nedda, nja kusala amagezi kanakakukunadde katini kangenda kulutereza mumpe paasi. Ng'omukazi bamuwe paasi nga kakkana ku lugoye atereeze kano akeefunyizza mu lugoye. Okuteeka epaasi ku lugoye, olugoye lwajja buzzi n'alukubamu ekituli. Mwana gwe ng'apapa, bane nfudde, olugoye luganye, kakati nfudde, kakati ngenda kukola ntya? Kati aba akyapa ku kati ati atuyiza tukoze tutya. Ne wayo omukyala najja nga nedda, maama twakutegekedde olugoye lw'okwambala, olugoye luno. Munnange omukazi ng'ajjayo olugoye gy'ataali tebaamupima nako, omukazi okwambala olugoye ng'olugoye lumutuka bulungi. Omukazi ng'agenda ng'abuulira ebigambo, ng'abantu ba Katonda bategeera, ng'avaayo nga naye musanyufu. Naye kiki kyenjigamu ekyo? Okusinziira ku kino kyatugambye nti olutalo lwe tulimu olw'ebyokukkiriza tetusobola kuluwangula mu maanyi agaffe. Mu sitole y'oyo omukyala tuyigamu kino, bwe yagezaako okutereeza olugoye yayokya lwokye, kubanga yali akozesa amaanyi ge. Ye yali yeepise ng'amanyi olugoye lwe lwe yaguze lwero yaggyeyo akagoye nga keeko, nga keekaliko keekaalagirwa. Naye akagoye agenda okukateekako nga Katonda yagambye nedda, ako tekaalagirwa mu missoni eno, nga yamutegekedde akagoye k'alina okwambala, lwe lugoye lwe yeyambala finally. Buli lwe tugezaako ffe, nze buli lwe ngezaako okwerwanira, buli lwe ngezaako okulwana mu maanyi ag'omubiri, olutalo lw'okukkiriza siruyinza. Nze ebyange ngenda kwokya bwokya, nja kukozinga more harm than good. Ffe twongera kusajjula mbeera mu kifo ky'okugireetamu emirembe. Buli lwe engeri yokka gye tuyinza okuwangula kwe kwewaayo mu mikono gya Katonda, kubanga he's ever ready and he has the best for us. Katonda waffe yalina ekisingako obulungi eri obulamu bwaffe olwa mission. Ebirungi Mukama byatutegekedde gye biri, naye ekitulemesezza okubikwatako lwakubanga tugezezzaako okulwana mu maanyi gaffe. Okimanyi nti omuntu ne bw'aba akulowooleza bubi, omuntu ne bw'aba akutwalako ekikyo, oyinza obuteetaaga kulwana. Kino ekintu oluusi nkigamba abantu nti oyinza teweetaaga kulwana. Omukristaayo yimirira olabe obulokozi bwa Mukama. Abasajja bagamba bano ab'ennyanja nti bw'oba ogudde mu mazzi gy'okoma okulwana, buli lw'olwana bw'oti ofiira mu mazzi. Naye bw'ogwa mu mazzi ne weewaayo ne gatandika okukukuba, n'omuntu bw'oba tolwana osobola kufuna abakuyamba ne bakukwata ne bakununula. Naye buli lw'olwana n'eyandikuyambye yeeyongerayo kubanga ojja naye kumuleetera okubbira. Kakati kye kino kye tulina okukola. Olutalo tetuyinza kuluwangula
nga tulwana mu maanyi gaffe. Enkya ya leero kyeki kyenkugamba mukwano gwange nti mu buzaalirwana bwaffe olw'okuba nga twerowoozaako waliwo lwe tulowooza nti mu maanyi agaffe mu magezi gaffe tujja kwebeereramu, tujja kwewangulira, naye tetusobola kuwangula kubanga olutalo luno lwe tulwana olw'ebyomwoyo si lutalo lwaffe. Byatandika tetuliiyo, twazaalibwa embeera yeeyo, twazaalibwa abantu beerowoozaako, twazaalibwa abantu batta bannaabwe, twazaalibwa abantu bali bye bali. Kati kiyinza obutaba kyangu ffe kukyusa ate nga mu mbeera eyo mwe tuli, naye engeri yokka gye tuyinza okukyusa kwe kusaba Katonda ne twesuula mu maaso ge, ne twesuula mu mikono gye, ye n'atuwangulira. Tetusobola kuwangula lutalo luno ku bwaffe. Ensonga lwaki yagambye nti olutalo lw'otayinza kuwangula, nze nkimalayo nga ngamba olutalo lw'otayinza kuwangula lwe lutalo olwo olw'ebyomwoyo lw'otadde mu maanyi go. Oyinza okuba ng'oli mwami naye nga zipu yo mu butuufu esumulukuka mangu. Oyinza okuba ng'oli mukazi, omwana ow'obuwala, naye nga naawe sikaati tomanyi weekanga bwekanzi nga sikaati yagudde eddeeri. Nagamba ekyo olw'okuba nti kibadde kitundu kuggwe ebbanga ddene, togenda kukeera ku makya ogambe kati bivuddewo. Ekisobola kyokka okukutuusa ku eyo level kwe kutegeera nti mu maanyi go teweeyinza, naye waliwo amaanyi ga Katonda agasobola okukuwa amaanyi. Waliwo ekyo ky'olwanagana nakyo, mu maanyi go tokiyinza kukiwangula, naye engeri yokka gy'oyinza okukiwangula kwe kwewaayo eri Katonda waffe n'akukyusa. Omuwandiisi waffe bwe yabadde amaliriza yagambye nti engeri yokka gy'oyinza okwetegeeramu obulungi eri mu kwewaayo eri Kristo n'omukkiriza abeere mu bulamu bwo. Mukwano gwange bw'oba oyina engeri, abamu tuyinza n'okubeerawo nga tetwetegeera, ng'ensi tekutegeera naawe nga teweetegeera, kale eyo embeera ebeera nzibu. Naye bw'oba oyagala okwetegeera olyoka onoonya okubeerwa, olina kuyita Kristo abeere mu bulamu bwo. Nti bw'oligezaako okwerongoosa toliwangula lutalo lwonna. Ekyo kye tugambye. Omukyala oli yali agezaako okutereeza olugoye alwambale laazima, naye n'ayokya lwokye. Buli lwe tugezaako okutereeza embeera zaffe ffe twonoona bwonoonyi, naye buli lwe tukkiriza amaanyi ga Katonda okubeera mu ffe, mwana wattu, gatufuula ab'omulembe, gatufuula ab'amaanyi. Agamba endowooza y'omwonoonyi tebangako mu bufuge bw'ekkubo erya Katonda omulamu. Endowooza empya kirabo ekiweebwa Katonda mu kukyuka kw'omuntu. Mu kaseera ako omuntu weegiramu endowooza y'okwerowoozaako ne yeetwalira Yesu ng'omulokozi we. Okufuna endowooza empya obeera ofunye ekyamagero ekyekisa ekya Katonda. Kya nsonga olwaleero okusaba Katonda akuwa endowooza empya mu bulamu bwo kubanga ogyetaaga. Ffe mu buzaalirwana bwaffe ebirowoozo byaffe birina bingi bye bitwala ng'ebyomuwendo, kyokka ng'ate ebyomuwendo mu maaso gaffe ekyamazima bwe butali mu maaso ga Katonda. Lwaki olutalo luno tetusobola dduwangula? Befeso asembayo agamba, Befeso essula 6 olunyolo 12. Befeso essula 6 olunyolo 12 lugamba, agamba nti kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri, wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'omubi mu bifo ebya waggulu. Muganda wange, olutalo lw'Ekikristaayo tosobola kuluwangula mu maanyi go. Era togezaako ne weepika n'ogamba nze leero omwenge ngutadde, biki leero ngulese, byakoze bitya. Teweepika, genda mpola naye ng'ogamba mu maanyi ga Katonda ekyo nkisobola. Ku bwa Yesu Kristo ekyo nja kukisobola. Tebakulondanga okugenda okuweereza n'ogamba nti era nze bajja kundaba. Nedda, ekyo kifuba ky'okuba ku buweereza ate n'ekifuba eky'obuntu. Naye mugambe Mukama
ononze ng'omukulembeze w'abavubuka, ononze ng'omukulembeze w'abaami, ononze okubeera omulabirizi, ononze okubeera omukadde oba ow'ekitongole oba owaki. Mukama sisobola kuwangula bwomu, sisobola kukulembera bakazi bano nga tombedde. Mukama jjangu ompa amaanyi, agenda kuwa amaanyi okulembera abantu b'okulembera mu maanyi g'Obwakatonda. Ogenda kukola by'otalowoozangako kukola kubanga wasabye ekisa kya Katonda okubeera. Kyavudde atugamba nti Olw'ekkumi Befeso 6:11 nti mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Sitaani. Engeri yokka gye tuyinza okuwangulamu olutalo luno, olutali lwangu lwa kuwangula maanyi ag'omubiri, naye tusobola okuluwangula nga twesibye ebyokulwanyisa by'Obwakatonda. Katonda bw'abeera ku lwaffe tujja kuba bawanguzi leero n'okukirawo mu bitono n'ebinene ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katonda waffe weebale kubanga nate otuyigiriza enkya ya leero. Mmanyi waliwo omuddu wo, waliwo omuzaana wo abadde awulira obubaka buno. Ne Mukama ng'olyawo waliwo oluusi lwanafuuwa wano ne waliwo lwagezaako n'alemererwa. Ne Mukama mu buzaalirwana bwaffe ffe tuli banafu, ng'abantu tuli banafu. Naye tukusaba Katonda waffe obeere amaanyi gaffe kubanga watusuubiza, wagamba tusabe kye twagala. Naffe tusaba okubeera ab'amaanyi mu kukkiriza kwaffe. Tetusobola kuwangula lutalo luno lw'okukkiriza nga tetwekutte ku maanyi go. Kyenva nkwegayirira Katonda waffe bulijjo katukwegayirirenga, katutambulirenga wansi w'ekisiikirize ekyo ky'otuteerawo. Bw'otyo lwe tujja okusobola okuyimirirawo Mukama wakati mu mitego gy'omubi n'otufuula abawanguzi. Beera awamu naffe olunaku lwonna tutadde mu mikono gyo, ekisa kyo n'okwagala kukabeere naffe ne ku bantu baffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.